Kakati libadde ssanyu jjerere ku kanisa ya Faith Arena esangibwa e Kabowa mu division y'e Lubaga mu kibuga Kampala. Abasumba okuli Moses Kagwa kw'ossa ne mukyala we Miriam Kagwa wamu n'abalala babadde baawulibwa. Omukolo guno gukulembeddwamu omulabirizi Mugobansonga nga gwetabiddwako n'abalabirizi abalala. Abalabirizi abeetabye ku mukolo guno basoose kusimba nnyiriri olwo ne bayingira mu kanisa wakati mu kukoolobya ennyimba nga n'omuyimbi Betty Nakibuuka talutumidde mwana. Okuwulira kukulembeddwamu omulabirizi ng'onazizzaamu abakkiriza essuubi ng'agamba kino wankubadde nga bayita mu mbeera erabika ng'enzibu tebalina kutya kubanga Katonda yabasuubiza obutabalekerera nga bw'annyonnyola. Oluvannyuma omulabirizi Mugobansonga ng'ayambibwako omulabirizi Patrick Musoke n'abalala bakoze omukolo gw'okwawula ababuulizi bano nga babawonze mu mikono gya Katonda n'okubasiiga amafuta Katonda abasobozesa okutambuza obulungi emirimu era ne babasomera n'amateeka aganaabalambika. Omulabirizi Musoke bano abasabye baleme kukulembeza bitiibwa bye bafunye wabula bamanye nti buno buvunaanyizibwa obubongeddwako era bwe bateekeddwa okutuukiriza. Abakulembeze mu Parliament, mu State Council n'ebirala n'olwekyo nga mugenda okwawulibwa n'okufukako okutubako amafuta ng'abakadde omulimu gwe mulina munene nnyo ddala kati parisha bwegaziye okusukkuluma ku Faith Arena. Ye omubuulizi Mugobansonga abalambise ku buvunaanyizibwa bwabwe era n'abasibirira entande n'abayamba mu buvunaanyizibwa obubaweereddwa. Ne bayamba nnyo okulaba nti bamaintininga obuweereza okusigana nga buli kunonoza Mukama. Famire bwe zitereera obuweereza ne butereera n'eggwanga litereera. Era mu mbeera ze tulimu kati baweereza bano bakadde ffe tuliwo okulaba nti obuweereza bwa Mukama bugenda mu maaso. Obuweereza tebuli mu kyaki yokka naye ne mu bifo ebirala ebyenjawulo bali mu politics buli abali mu marketplace ministry na politics ekiseera tugenda mu kalulu. Mu kwogerako n'abatikiddwa boogedde ku bye batandikirako omuli n'okusiga ensigo ey'okusonyiwa wamu n'obumu olw'ekitiibwa kya Katonda kiyimusibwe nga basuubiza nti bakutuukiriza obuweereza obubakwasiddwa. Tali bumu tututte mu kubeera nti buli omu akola kikye n'ateeka wali ekkanisa eyiye n'ayogera bibye n'ono n'asaba n'ekkanisa eyiye n'ateeka pulogulaamu zize n'oli nassa wali ono nassa revival oli nassa deliverance ono nassa katinga ekyokukola abayigirizwa tukivuddeko. Anyongera obusobozi n'obugabizi kubanga ndaba ebintu by'enjiko kati bingi birina okukola ate ng'abantu bali mu bwetaavu bali mu mitawaana nnyingi n'embeera gye tugenda mu nnaku zino tugenda na byakulonda abantu bali eno n'eno ensimbi zituusa ensimbi naye Katonda ayagala kwerabirwa kati abantu bazzaamu amaanyi nga bali mu mbeera ng'ezo mulimu munene nnyo. Baabasumba abalala basabye bannaabwe okusenya essira ku ky'okubuulira enjiri ey'emirembe n'obumu wakati mu kiseera ekyakalulu kye tuwolekera nga kyakuyamba okumalawo obutakkaanya n'enjawukana z'ebyobufuzi. Ekiseera tugenda mu kalulu naye ffe ng'abakadde tuwabula tusabira abantu abo babeera nga batambula ku layini abantu bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe maaso ga Katonda. Ja mu ofiisi naddala ng'eza gavumenti manya nti oweereza abantu era bw'obanga oweereza abantu kikukakatako okuwembalirira si kubeera nga gwe n'olubuto lwo ne famire yo naye ku lw'abantu bonna. Neusityo Muhendo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.